Deputy President wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu Buganda nga y'omukulu Muwanga Kivumbi afuukidde abasajja akayinja mu ngato. Museveni wadde yagula nga y'ensimbi mpitirivu mu Bwakabaka bwa Buganda okusaasaanya oba okusaanyaawo ekibiina kya National Platform n'obuwagizi bwakyo okulaba nga bakimenyaamenya breaking it down kireme kuwangula okulembeza ggwanga 2026 kati no Muwanga Kivumbi watandikidde abasajja bakubye omuggo era General Museveni ali mu kufuluuta yeebuuza kana akazanyo Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakazanye kubanga Muwanga Kivumbi afuuse ekirala afuuse ensonga Mpuuga ne Mapuuga ne yali yafeesa agamba ate Muwanga okola byaki Muwanga alemedde kagamba twagala buyinza twagala bukulembeze muve mu katemba wammwe abasajja bali mu miswalo myereere tutandike tukiwaso bino bya mutima kwe ate naye akimanyi Honorable Muwanga Kivumbi akimanyi. Honorable Muwanga Kivumbi is one of obobo jukira kyebayita popular resistance against life presidency. Olubali bali mu kukyusa ennyingo ya 15 ndowooza eri eyesooka Haji Kigongo bweyagaba emiliyoni 5 wa ku Musa Court. Tomanyi okusooka okubeezawo ono jjajja ababaka b'ekisanja ekyo baba wa miliyoni 5 nga bazibawera ku Musa Court mwalimu n'okuba abantu MP. Allah akbar maswali miliyoni ezezi ensi ne bagitunda. Can you imagine olwaleero bawulira nga bakuba endulu former MPs who passed the what. Now that is the problem we have. Naye mbadde nkugamba nti obubaka omwagala bw'abangi ne Honorable Muwanga Kivumbi bwe basindise eri babayita ba naysayers nkugambye bali kati mu nkiiko basala ntoto and Katonda akola ebintu ebyenjawulo. Tomanyi nti eriyo kati ababadde basasula okunafuya gyazaalwa wano mu Central era nga batandise okuzina gudigudde nti aweire bakifuye nga bakiza munda iwe butambala tekibangawo. And simanyi oba Kyagulanyi mu nkiiko ezimu aba n'obutumu obw'enjawulo buva eri Katonda kuba buno obubaka bwe yawadde bwabadde bwa Katonda tebwabadde bubwe. Gwatanamanya president bye yayogedde simanyi oba paalo mwakiwadde obudde kuba programu ng'eyo ng'ayanjudde omuntu mu nsi mwandibadde mugiteeka nako live. Naye manyi nti mugoberera ensonga wano musensula ensonga mbaako nga mpuliriza mutematema nsonga ku paalo oba abantu baba ku lediyo kyendala balinayo ze batega endala ne babaako. Obubaka bwe yawe Butambala nga buli clear ate nga bwa revolution busaba ensi okubanja amazima kubanga ensi yakola da direction waje yagala okulaga naye banje etya direction eyo bwe bubaka president waffe omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu ali kaluka ballot 2026 kagwake ketonye bwe yawa e Butambala naye ng'ovudde ku bubaka abantu abo eri omukulu kokota kokota so ng'ovudde ku ekyo Muwanga Kivumbi ekifo akifuna mobilization y'abantu abo okukuŋŋaana okuwuliriza omukulembeze waabwe naye olina giwa credit. Njagala okutumira abantu b'e Butambala mwenna Kansala Vice Chairman Juma Kakomo Chairman Hajati Chairman w'e Butambala mukwano gwange linnya linvudde mu mutwe Nambowa Hajati Rashida Nambowa ogiwo muli mbintu mwe mutwala Butambala gemaanyi ago Rashidi Hajati Rashida Lukwago yakava na Maka yakava Maka pirawo sajja kumulya nemwebale of course Vice President Deputy President manyi fe tuina Vice fe tuina Deputy very empowering constitution. Deputy President His Excellency
Honorable Muwanga Kivumbi Ssebo twagala okukwebaza mwabadde magnificent mu budde obutono ennyo mu bwangu obw'ekitalo ne mubanga musobola okuŋŋaanya abantu abasukka emitwa. In fact Butambala yasigadde wantu wonna eriyo Mutambala atabaddeawo tewabadde genda ddayo kubanga bino eby'abantu tebirimba n'obubaka tebukola ki tebulimba. Abantu mwenna ab'e Butambala twagala okubebaza. Omanyi Butambala oyo muyinamu enkizo, tomanyi ate nina amaanyi mangi nnyo mu Butambala awo. Ebyalo byo kibibi. Aisha Kabanda naye ate tumumanyi o Deputy Secretary General, naye Butambala eyo tutte ebifo eby'amaanyi. Deputy Secretary General ali awo. Omma bwe bungi bw'abantu matenga nti naye kakyasusse mu bwangu Deputy Secretary General Aisha Kabanda. Owulira amaanyi naye owulira squad nti kati President National Unity Platform erese squad okuva e Butambala netandika okumenya amanya. Gweowulira amanya Muwanga Kivumbi, Aisha Kabanda, Hajat Rashida Nambowa, Kakomo nno tonnateekako lya Haji, Kakomo Juma kubanga mbadde tandise ogaba naye nenzijukira simulabangako ku ndeege ng'egenda Saudi. Kakati amaanyi ago ge walabye abantu b'e Butambala n'obubaka n'ennyaniriza gye baanirizaamu Joel Ssenyonyi ku nkuŋŋaana zonna, twagala era okumwebaza obuweereza obw'enjawulo. Yesebo ekibiina kiri buyinza kyagala kulyebulaga omuntu omulabanga kibatafuye muli shuwa kyenkana ki nti Muwanga Kivumbi ye anasigala ali tested ate tosobola kujajinga muntu ku trust gyotamuwadde oba ntegerekese. Tosobola jajinga muntu ku trust gyotamuwadde. Omuzindaalo guno ogwa programu eno guliko abantu bangi abaagala okugukolerako ebintu ebyenjawulo. Linakubira nagamba nti kakati njagala kino kuba balowooza nti osobola okukikola naye guliko obuvunaanyizibwa ne respect gye bulina okukola ki okuba nayo. Kakati kyengezaako okulaga nti tosobola omuntu nga tomuwadde kintu tosobola kumuvunaana bwakikwata bubi oba ntegerekese. Ekyokubiri, omulundi guno okusengejja kubadde kw'amaanyi naye ye ng'omuntu ali tested. Mu kubeera tested abadde resilient. Kugambye yakulira Popular Resistance Against Life Presidents, talinaako nziro, ayinako ne ruling mu kooti ya Uganda ekwata ku bantu abo be bavunaananga abakireresi. Muwanga Kivumbi abadde very fundamental kubanga ayinako ne ruling ena president about public order. Oyo gwe tuwulira gwe njogera ku Muwanga Kivumbi. So ayina track record. President kyagamba nti obwongo bwoje ekimala kati tugenze ku mutima gwo kubanga era agenda agezesebwa nga bw'abadde agezesebwa bulijjo ate ne kye tumuwaddeko ekitono takitunze. Ne kye tumuwadde ekitono takikoze eki takitunze. Bwe ngamba kye tumuwadde sitegeeza wayiswa. Don't mistake me. Njogeza ngamba bannayuganda kuba nabagamba nti buno obusigire bwonna ffe bwe tulina obukulembeze buvunaanyizibwa bwa bannayuganda era pulezidenti waffe omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu akittaanya lunye nti you are servants of the people, nti abantu be babosi baffe. So nga tukolagana n'okuba nti abantu babosi baffe
Alex Walusa Mufumbiro ng'agezaako okutematema ensonga n'okuzinnyonnyola Muwanga Kivumbi engeri omulimu gyagukuttemu era nga abasajja abazinyaluguje nga baadde tebakisuubira nti no Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ajja bakuba KO eno wabula yabakubye KO era nabo bagyewuunya nti yagikubye atya yabikoze atya nayo gwe bayita Kyagulanyi baleme kuttibwa baleme kwatibwa baleme kuzalayibwa because abaisiramu neoyagala otya be baforminga the business community era esinga okulaninga the economy gwe ne bona ayagala otya because business is associated with baisiramu oba ntegedde bulungi kakati n'amutuma era okulaga nti institutions waliwo ekkobaane ly'amaanyi okulowoozesa nti abantu oba National Unity Platform tekolagana na Bwakabaka bwa Buganda era bafuba nnyo okuteekawo enjawukana eyo nga waliwo n'amaanyi agaliwo nti ne abakulembeze ba National Unity Platform ffenna tetusobola ku accessinga okwewozaako ku misango emingi gye batuvunaanira ku mirereetu gyabo kakati obwo bubaka abukwata abutuma omukulembeze gwakwasiza obuvunaanyizibwa n'amutumirira n'obubaka eri Katikkiro wa Buganda. The message was simanyi njiwulidde emirundi n'emirundi neŋŋana naye Mukama weebale kutuwa weebale generation eno kugiwa kubanga munnange eriyo ze yeerabira n'abasigaza ng'abalekedde muntu y'omu naye neeyaffe n'aba nga yatuwa omwagala w'abangi ng'abirabira wala so n'amuwa n'obuvunaanyizibwa to forge unity, cohesion and reconciliation of the forces moving up with positivity to the liberation of our country. Ekyokubiri omanyi wano wali Bank of Uganda Kayongo wano wali Parliament wano wali State House wano we wali amagye we bagaduumirira embuya wano we wali prisons Kayongo biri wano byonna obadde okimanyi kakati bw'owamba wano batomaze okategedde Kayongo todduka gamba nti oba omaze ekibuuzo kyogamba nti nakyo bakugema yusisebuza yesebo akati okitegedde bulungi naye naye wayiga okusabika kali kebajjeeka n'amafumu Kayongo kale toyanziza Alex Walusa Mufumbiro ensonga zitembese bulungi za muganda waffe Muwanga Kivumbi Deputy President wa President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine mu Buganda engeri agenda okukwasaganyamu emirimu okulaba nga ayonga stretch ekibiina kya National Platform kiteeka waliwo ekyetaagibwa okulaba nga ate tubeera baddala ebyaddala era nga tuwangula byaddala ebyaddala tugobe National Marginal Voter Museveni olw'okulaba eggwanga laffe ate bwe liti mu kawuti